Welcome to the show. Basebule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Tugamba ntino bera ngo subscribinga, likinga, atobere ngo sharinga kwa Wulira agesigika. Muzada Megatron gemanya era ngo nakolwa leero tuyina ensonga nyingi nnyo zetugwebera nga twogerako andowooza ebigenda maaso mu ggwanga Uganda obiraba mu entertainment industry kasitondaba abeera entertainment era nga olutalo lw'amaanyi King Saha Kamiri buli omu avayo n'abanga ayogera ebigambo John abadde ne Mama Fina n'abanga agamba King Saha agenda beera nga atuuza Chameleone ne King Saha naye ng'agamba nti King Saha ajjukire omusajja gye yamugya olutalo luno luyingiddemu abantu bangi n'alabyekawo big guy ng'agamba mutwale paka kuwulira bubi ate senga abadde ayinayo n'ekivvulu wandi mutaddeko ne tumulaga amaanyi g'abantu nendaba kabako naye yavudde n'abanga ayogera nendaba wakibenda n'alumba bubi King Saha n'amugaa wandiika akayimba valuvalu nga gwe tewandiikanangayo wadde n'olw'oluswayiri olutalo lw'amaanyi twadde tukyali awo it was Sunday omukulu yabadde agenda UK King Saha yamuvuze ng'ayimba oluyimba lwabwe kana akamwanyi kaaliwo oluyimba olukutte ko bantu bangi bukutte bantu bangi omubabiro era embeera eri mu ggwanga Uganda King Saha gyayimbirako ddala yavayo ng'alina obulumi bw'amaanyi era buli omu avudde n'abanga ayogera ku nsonga eno nga Chameleone waalina omutima omubi Kamiri ayina video gye yapostinze ng'alina oluyimba lwayimba ng'alaga King Saha bino byonna ne waabyogera yabadde na Congo Chameleone doza yakomyewo last night bino byonna King Saha byayogera tebigenda mutengula tama tayagala kamanyiro k'abaana bato yabiyimbako dda olutalo luno lugenda tukumyawa ensonga y'olutalo luno lwaki lubawo saawa eno kuba nina information nti bamaze emyaka 3 nga tebakolagana bano ng'era King Saha wasanga Kamiri tebanyumya bakolagana naye bakolagana era by the way kino kankiyiseewo nga kalango bali obeera nabo tewabaayo omuntu alina ekirowoozo ekigamba nti King Saha ne Chameleone balina olutalo balina butakkaanya okyegedde omanyi waliwo olutalo waliwo n'obutakkaanya akati ekiri wakati wa Chameleone ne King Saha butakkaanya on some issues nga buva ku mutima omubi ogwa Kamiri nakugamba teri muntu atalina mutima mubi ffenna tulina emitima emibi tulina n'emitima emirungi ku nsi tewali agamba nti nze nina omutima mulungi nnyo okyegedde ate teri agamba nti nze nina omutima mubi nnyo okyegedde kuba n'asinga okuba n'omutima omubi aba n'abaana aba n'omukyala alina baalaga omukwano so ngenda anyigiriza balala eri alaga bali mukwano eno ng'atuyigiriza atta kubaawo alina omukyala ewaka gwayita bebi alina abaana bagamba byana byange birungi so teri muntu alina mutima mubi sirawutu ate teri alina mutima mulungi sirawutu mukyo kitegeeza nti buli muntu abaako kyaba ayagala obudde obwo kati obuzibu tulina nti nakugamba nti kimu ku issues zetufuna we mix up issues tugatta ensonga ontegedde bulungi n'ogatta bizinensi ne mukyala we wewaka ebintu ebifaanana bwe bityo kakati abakajakagudde wano ku liiso awugwe wange ka King Saha oba ka Kamiri kalabika kabadde kalabika ndabanga kabiga kavuddewo kabigayi kuyigirira ntalo zitakwata mulabi ne ngamba laba nno kabigayi tamayina kyaliko ate olutalo lunene talina na ate tusoke tumalirize wano so kyembadde ngezaako kugamba nti emitima emibi omuntu okugamba munne nti olina omutima omubi oteekeddwa okuba nga weeteeseteese Esobiddwa ku ngeri gy'oyinza okukuuma n'okulondoola ebigenda mu maaso mu maka gawamu ne mu bizinesi yo. Nkwanjulira Finest IT Solution abalina kamera enkesi ezikuwa ekifaananyi ekirikkiriya ziwulira ebitambula ssaako okulaba mu budde obw'ekiro. Kati beera bulindaala weegobeeko ababbi ne bannakigwanyizi nga weefunira kamera zaffe. Tulina ezitakosebwa mbeera ya budde ez'omunda ezitalabibwa muntu yenna ssaako ezo ezikozesa Wi-Fi. Tulina n'amataala ga sola agakuwa ekitangaala ekimala mu parking, compound, okwetoolola ennyumba n'awalala wonna. Kamera zaffe n'amataala ga sola byangu okukozesa ate ebbeeyi esoboka eri buli muntu. Tolinda kwejjusa. Weefunire kamera n'amataala ga sola ku Finest IT Solution onyweze ebyokwerinda ku kibanja kyo mu makaago ne mu bizinesi yo.
Finest IT Solution tusangibwa Wandegeya nga wakayita ku poliisi oba tukubire ku ssimu noti 7 5 351 oba noti 772 533 542. Finest IT Solution, lighting your way to a safer tomorrow. Katumanjulire Proma Herbal and Food Nutrition Consultant bakola ku ndwadde nga sukali ne oba obutoka ebigere pressure stroke endwadde z'omutima ulcers ennyingi eziruma prostate gland n'ensonga z'ekisenge ez'abaami n'abakyala bakola ku anti-aging anti toyagala kaddiwa bajjanjaba asima babalansinga n'omubiri infections ezonna namu ab'ensimbu kogatta ne brain boosters balina mu bungi eddagala tulijja Hong Kong endwadde zonna ez'omubiri bazikolako beba Proma Herbal and Food Nutrition Consultant. Proma Herbal and Food Nutrition Consultants basangibwa emabega wa Bulange Mengo mu Junction Albert Cook Road oba bafune ku ssimu 0709 477 njiddamu 0709 477 emibi omuntu ogamba munne nti olina omutima omubi oteekeddwa okubanga weeteeseteese nnyo kyogera kubanga buli muntu alina omutima omubi n'omuki n'omulungi waliwo abantu for example waliwo abantu besaagaliza si mutima mubi ogwo nga simwagaliza waki kubanga simwagala yakola ki ng'alina kye yankola kakati ne King Saha balina kye baamukola kyekyo leero nga lwaki bakikola munnaabwe kyekyo kyekugamba nti bulijjo kakati ne Chameleone naye kye yakola King Saha tomanya naye ayinza okubaako kye yamukola naye akyogere kakati si buli muntu kyalina olugamba ate si buli muntu nti akaabira mu public waliwo abakaabira mu nsonda wano mu public n'akulaga nti izero okyegedde because gwe bwokaaba nga nkukubya oluyi omulala si bwaka waliwo gwokuba oluyi n'alumira waliwo gwokuba oluyi n'akaaba n'akaaba nga bwewalaba gundi bwe yakaaba gundi nobati anti yebamugyamu erinnyo that's what I'm trying to say waliwo ne bajjamu erinnyo waliwo ne bajjamu ebirala ne baguma so the idea is King Saha olw'okuba nti akaabidde mu public nnyo bw'atyo n'agamba kasajja kalina omutima omubi nze nali nkaagala nnyo naye kino kuba ebigambo byayogedde yabadde bingi mulimu ebiri political nti tayagaliza Bobiwine kituufu tamwagaliza yayogedde bubi ye Bobiwine ayagaliza Chameleone simanyi ate atya Chameleone nga yakaaba wano olwa kaadi naye kadi eyo nga yaluma nnyo yamuyisa bubi yali ayagala kubeera road mayor gwe kimanyi nti no Chameleone yandibadde road mayor oba nga teyamulabamu busobozi anti kyekyo kyenkugamba kuba ne gwe bawa kadi labayo Nabira gwe bawa kadi bambi ali eri Canada ali kula kyenkugamba kati kyenkugamba nti obutaagaliza bw'abantu oba emitima emibibi abantu gye balina gye tuli oba naffe gye tulina gye bali obaako ekintu kyewamukola oluusi ng'omanyi olulala nga tomanyi katolaba wano nga bwe tuli wano tuyinza okwogeramu ekigambo nekinyiiza omuntu ontegedde nakubeerako omutima omubi nakulaba nga oguze emmotoka nagamba laba sajja ekyo mugaviiri ago nali saagala kibeerebwa ekityo naye nakulabira awo mitima gy'Abannayuganda emibi waliwo abantu abatatwagala n'abazungu balina emitima emibi it is ne Yesu Kristo gwe tusinza alina omutima omubi eri Sitaani ne Sitaani alina omutima omubi eri Yesu bwe kiri ensi bwetambula so kati oli bwajja n'akugamba nti gundi alina omutima omubi tayagaliza it's just a question of understanding gwe saagaliza yanjagaliza gwe obanga ekikuluma King Saha Chameleone gwe kibanga kikuluma King Saha nga gwe omuntu mbu Chameleone tayagaliza Bobiwine ate nga Bobiwine mukwano gwo kitegeerekeka kikulume naye gwe olina bujulizi kyoba bukakafu kyobulaga nti Chameleone Bobiwine yayagaliza Chameleone yamumma kadi obwa road mayor kati yamwagaliza yamumma si yali azigaba ani yali azigaba ye yagabanga tewali kakiiko yakakulira kuba kabiri nalaba yanyiiga era lwalina lumu twalina ekivulu kya baba nga nkyakola ku baba eri gye nava nga tebasasula nenvayo nenfuna ebasasula
nga yali ku stage n'awa big ups to each and every one n'awa Bebe n'awa Dikezo n'awa bonna baani bwe baatuuka omugamba ku Bobiwine bali be yawa big up bano be baali bamugambye agibawe alina baayagala ensi bwetu bwetambula tulina abantu betwagala ne betutayagala nga tulina ensonga zaffe ate olaba waliwo abakutunulira obutunulizi oli naakukyawo todiringako naye tomulyaza amanyango nakukyawa nakaba kisajja ekyo sikyagala oba omusajja oyo simwagala omuwala oyo simwagala gwe tekiwulirangako kakati ekyo bwe kibanga weekiri kati ate olwo abantu abaali bakolaganyeko so it is really a question of understanding tuleke okumixing up issues King Saha bw'abanga alina ekizibu ne Chameleone ekizibu ky'okuba ntawagira Bobiwine it is a question of understanding ako kabadde kabwasiisi naye y'ensonga ye ono lwaki akubira promote simu n'agamba gwe oyo towaki walese King Saha lwaki agikuba okusinziira ku King Saha ebyo nno biraba ebyo ebintu abayimbi bangi babikola ne King Saha yennyini alina gwe yali akikozeeko anti nkubuulidde information anti nkubuulidde ne King Saha osobola n'ogenda ewuwe n'omugamba nti ngenda nkubuukinga sente bweziti twala tugende ojja kuyimba nagaa nedda akasajja sijja kuyimba nako King Saha yagaana okuyimba ku stage emu ne Diamond nga ne sente bamusasula ng'awa nsonga ki obusajja bujjawo ne butukinako ye tayagalira ddala yagaana gundi yamusasula gende wa gundi gende wani ewa gundi n'omusajja nga bamuyitani oyo omusajja wammwe gundi owa si Fun Factory bagiyita no bagiyita Comedy Store Alex Mhanji ng'amuyise n'okumulanga namugasigira kulinnya ku stage nga kasajja kwekali ba artist bonna babikola kabe Chameleone kabe Bebe Kulu kabe Bobiwine kabani waliwo abantu batayimbana kati oyinza okusayininga Chameleone oyinza okusayininga Bebe Kulu ne Saha tekisoboka ne bwoba osoose kulaba Saha ne bwoba osoose kulaba Bebe Kulu tekisoboka so the question is emitima emibi nziramu ekyemitima emibi emitima emibi ffenna tugirina ku bantu betuba tetwagala nga balina kye baatukola oba nga tebalina kye baatukola ago ge mazima there is no discussion so kati si kyamagezi kuvaayo gwe n'ogamba gundi oyo alina omutima omubi gundi oyo alina omutima omubi gwe alina omutima omulungi kale mwagalireyo ku mutima waliwo abantu bo abalina enkola kinjo kyankimizi kyekyo ate ffenna Katonda yatutonda nga tufaanagana waliwo anyiiga n'akulaga waliwo anyiiga n'akwesonyiwa nasirika waliwo anyiiga n'aseka ng'anyiize naye n'asimayiringa nze namuzeeyi wange bw'olaba yeekambuwaza omanya teyanyiize naye bw'aseka genda walako ng'omanya kibi ekiddako kyonna okuvaawo kibi okyegedde so that's what we need to look at so ensonga ya King Saha ne Chameleone it is simply a misunderstanding era bajja kuddawo ontegedde bino bye yayogedde byabadde biyagala ku justifyinga kyeyayogedde ng'ageza ku justifyinga alaba omusajja n'agenda kati wulira bye yayogedde n'agambiramu nti era bw'atankubira nja kubyogera kitegeeza bano ba mukwano era beekubira aye n'essimu yavuze dda onjagazaaki kubanga gwekkiriza obagaana Chameleone akoze effujjo lye yesu kituufu naye ate naawe okkiriziganya mbu akoze effujjo teri atalina ffujjo gundi atalina ffujjo King Saha omita wa Bulijjo yavuma oyo King Saha yavuma Bebe Kulu okumala omwaka mulamba n'afuna n'awaadi nabadde ne Nuruddin n'agamba yavuma Bebe Kulu n'agamba n'amuvumira mu nnyimba n'amuvuma nti zaakayo n'avuma ne ku mwana n'avuma n'abaana yavuma n'atuuka ne ku baana okyegedde ogwo guba mutima mulungi oba noona alina kye ye buli alina kye yamukola ajja nedda mu nsi ffenna tulina omuntu nga yakukola ekintu mu nsi bwe tutyo bwe tukola ki bwe tuli gwe tosobola kubeeraawo kati gwe baba ogyagala sigyagala lwaki tebasasula ki
bwekityo bwe kibeera ensi bwetyo bwetambula babba sente zaffe ne tubakolera tebasasula yes yo kitv ezo tebaziggala anti kwati kyekyo omukulu n'ayinaanyina n'aleega obukooti tebasasula bwekityo bwe kibeera mu nsi tulina abantu abatatwagala kubanga tulina bye twabakola ebibi oba nga tetulina bye twabakola ensi bwetyo bwetambula kakati buli lwe tubeera mu discussing ebintu ebifaanana bwebitiyina omutima King Saha yavuma bebe ng'ali King Saha era nasooka nabuuzaako kyali wange Nurudin nemubuuza Nurudin gw'oliyogera ne bebekulu wano nze bebekulu musajja mwagala nnyo musajja wa ddala wekyegedde nina bye sitakkiriziganya naye ne bebekulu mwagala nnyo nti abadde wa ddala ate nze mwagalira nnyo ku saidi eri ya famire kubanga alina ekifaananyi kyalaga kinene kakati nengezaako okubuuza nengamba ne King Saha ng'ayingidde nnyo munne butasamuka tebasobola kwogera what is nangamba nti nayogerako naye nangamba nti alina byagoba ate binene bw'anadda mu lutalo ne King Saha ayinza okumuddamu ekigambo ekibi ate nekikosa omuntu kati ate oluusi omuntu gwagira oluusi omanyi tugenda netudiringa nawe olaba kati mumaze wano wetuli nsobola okukuvuma bwe nkuvuma bwe nti waliyo omuntu akwagala ontegedde nze nga jasi nzijusa kiruyi kyange kino ekyawano onvumye nenkuddiza kati nze nyinza okukuddiza nenkuwangula kakati bwe ŋŋenda eri akwagala ye tatunuulira lwaki nakuvuma atunuulira nakuvuma ate nga yetayagana akumanya yeyagamba nti wanvumira muze wange ye lwaki amuvuma avuma waki munne olwo kyeyamuvuma kyali kinene omanyi bwobanga omuntu gwowagira olabanga ye kyaba akoze ekitali kinene era kyombalaba nti King Saha kati ye alowooza nti ekyokumma Bobiwine ekyokumma Chameleone card ye alaba nga kyali kitono nnyo kitegeerekeka okyegedde yalaba kitono nnyo kitegeerekeka naye nolegaongu omutima gw'omubi muno bamukubye kanisita ya gasi yajja nakubeerako kufiirwa kakati ye byalo naye kati ye Chameleone yali azze kuziika Chameleone yali azze kuziika gundi ate era muganda wo it doesn't matter ye naye yali mukwano gwe yali azze ziika mukwano gwe it so happened nti nono muganda we yali azze ziika mukwano gwe teyandize netulaba batamuziika era bandimuziise okyegedde kyengezaako kugamba era yaggwerayo era ne batandimuziise so kitegeeza nti ezo tezisobola kubeera basis kwoyimirira kugamba nti ono alina omutima omubi oba alina omutima omulungi oba yandibadde akola bwati oba yandibadde akola bwati era ffe si ge magezi ge tubawa wabula kyetubagamba bawule issues zino bw'oba olina obuzibu ne bebekulu genda odiringe ne bebekulu bw'oba olina obuzibu ne Chameleone genda odiringe nani togatta ntalo kugamba nokola akatogo k'entalo kyekiri gundi kyeyagambye King Saha kyalina Nurudin yabadde dijja jakuba obutuze ne Nurudin babadde kusanyuka TV waliwo omukubbe yakoze statement naga nti King Saha alina copyright y'okuvuma banne buye yeefunidde gundi ye yalina okuvuma ku banne King Saha naye bamutulugunya anti mpuliriza gwe n'otuma omwana omanyi mwana kyeyakola kalifaaganaga lwacha lumu naye kalifa oyo tazannya banabiikayo empe ffenna tetuli bangu oba nange siwena lwacha lumu n'agenda n'akwata akasenya akaguza akamazzi bwe yakamala n'agula ekyangwe akitwalira ani n'agula ne sabbuuni n'amugaa nti womala okukozesa bino nga twogera olaba omuntu wakuyisaamu amaaso ebyo byagundi ebyefujjo lwaki amukolako effujjo ng'ate mbukamiri wadde eri akasajja wakakubye bulungi anti wuliriza mu kigatta ekinene bulijjo naffe wano batukubira amasimu olina kukubira essimu kuba wamwogeddeko bulungi ate bw'omuyitamu nagayirero wakoze otya kubanga abeera mu line of duty bulijjo ng'essimu gyenfunye wano bw'obeera mu line of duty nze olaba nze nagamba anti olina kyo gye twakoze ne namukasa mbadde ndi awo mukulu nga nkubira n'abawulidde mwogera ze wendi negamba jangu otereze eya kakati abantu abasinga babeera kuno
kubanza kyenina yena gamba gobo gamba nti ndeeta kuba gwe jangu naawe omukube gogamba nti ndeeta kuba gwe jangu nze sirina buzibu enamba y'essimu eri awo ate ne Megatron weeri jangu fe nze ndi wa Megatron kikyegezaako okugamba nti abantu baffe beerabira ebyo ebintu ne batandika okulowooleza mu mbeera erowooza nti tugenda kubeera ffenna nga tuli ku peegi emu ontegedde kyeki kyekugamba nti omuntu akukubira essimu n'akwebaza nawe wayogedde bulungi naye nga wabadde toyogera bulungi wabadde just in a line of what of duty kaakati wabaawo mu line of duty wootuuka n'omuyitamu ng'oluguudo nze sigamba nti Chameleone is the best person ate era sigamba nti is the worst person ne King Saha is not the best person era sigamba nti is the worst person same applies ne ku Bobiwine is not the worst person and is not the best person ochekedde bw'onoolaba Chameleone ajja kubuulira ensonga lwaki naye si musanyufu eri Nuupu kubanga ekisookera ddala ekiri very obvious bamummakandi akole ekiki naye azigabe. That's what I'm trying to say. Kakati kyokka ate n'eri wa Bobiwine naye ajja kuwa ensonga lwaki akasajja ako kabi yakammakadi naye ajja kuwulira n'ensonga lwaki yakammakadi ochekedde kyokka ate bw'onojja ewa Bobiwine ewano King Saha ne King Saha ajja kubuulira lwaki akasajja ako kabi. So the idea is buli muntu alina ensonga ye ekyokugamba nti gundi mulungi oba gundi mubi oba gundi mubi those are stories of another day. Like was it right for King Saha to come out in the camera to speak such things on of course okusinza ku byetwogedde byonna he wasn't right but he has a right to he wasn't right omanyi not kyeyakoze kirungi kubanga yayogedde omutima gwe kati we know nti Bebe Cool oba Chameleone bw'aba abadde ananywa amazzi ewa King Saha kati alina okwegendereza nene ate okitadde ku leva endala anti nkubuulidde gwe kyolina okutegeera King Saha kati bw'ogenda ewuwe tokyali ku leva bw'ogenda ewa King Saha si yakuleetera kikopo ky'amazzi baana be batabani be ne bikazi be ne bantu takyalina budde buleetera amazzi mpozi ng'omusanza agira ne munywako gumu kitegeeza nti bano abawagira King Saha bakwano be ba King Saha baalyako abamulyako baba tebakyakwagala nabo vice versa yes tebakyakwagala fe abaagala Chameleone katutandisa okugamba Saha agenda mpola kuba nze ndi musajja wa Saha n'abasaha bagamba naye ŋŋamba kuba kati nze I love Saha ng'omuyimbi is a good artist ontegedde but wojja Chameleone kyali wange nange nedda tuba tujja kulyawo nga luguudo nga bebozize mu line of duty sikaki oli mukazi mulungi ate tojja kukola empisa maaso toyisa maama wange maaso omanyi abakazi obamanyi nze kinanya njakikuba otya gwani omukazi omulungi asiwusa empisa webale nnyo kakati that is it this is line of duty awo tuba tujja kufaafagana naawe omukazi ono omulungi tugenda kukola tutya omuzza mu layini ng'ate naye alina obusungu bwe nyazaala afuusa ekizibu bw'afumba emmere ye yasooka osenennya muleke sirikako mwesonyiwe kuba kati olaba ekyamazima Chameleone takyali kuleva edda mu bantu nga ba King Saha lwansonga King Saha yazzeemu byakusaagirira Chameleone baba yagadde kwogera mawulire tulina ekintu kye tugamba even no comment is a comment that's why they say nti wetwagezezaako okukubira Sam ng'essimu ye tagikwata oba yaganye okwogera ku nsonga eyo so kati Chameleone ndowooza yazzeemu n'alaba nti ekigwana okuddamu ekyo kyabadde kimala so nga tugaziyiza ensonga eno nalabye abantu bangi bayingira mu lutalo luno tugenda kuva omu ku omu Mama Fina was like nti King Saha manya Chameleone gyakujje cause Chameleone eyakuleeta n'akulaga ensi wandibadde tumuyisa mbote naye n'asalawo n'agamba nti
agenda kubeera nga abatuuza Mama Fina ekyokubatuuza sisubya kinaasoboka lwaki tekisoboka bonna basajja bakulu King Mama Sai, Fina batuliza mu capacity ki bantu we oli mutabani Mama Fina aleke kwewa mirimu mingi Mama Fina mukwano gwaffe aleme kwewa mirimu mingi ogwo si mulimu gwe tasobola kutuuza bayimbi amanye endongo ono yamukolerako n'ekivulu kufidde omusite doesn't matter okuteeka mu ssente kitegeeza nti gwe okuba endongo Mama Fina yeewaweewo emirimu kati ani agenda obbatuuza tewali ayinza batuuza tekyetagisa na batuuza bo bamanyi ekyokola ishu zaabwe zaawe singa babadde byakutuula badde bayingira dda mayumba gaabwe ne batuula naye kati oba olaba nti yabitadde ku kamera yabadde yagala gundi bbanja lya mwenge ligona mwenge ate oli yakubba omwenge ate ngodda bukuwoza mu biki gwenna mukasa oliwa kale kabusammuke nkyali ku set sindika message okyegedde bulungi so kyenjagala okugamba ate yalina okukusangawo kyenjagala okugamba sindikira message kyenjagala okugamba nti Mama Fina aleme kwewa mirimu gyatasobola tasobola kutuuza kamiliyoni nagundi ne bonna mikwano gye nze oli mukwano gwe waliwo bestasobola kukutuulizaamu and waliwo issues for example funye issues ne Nuruddin nogo why kati sisobola kukutuuza gwe ne Nuruddin ku nsonga zisukka bino betuliko ontegedde bulungi nnyo waliwo ensonga ezisukka ontegedde kali gwe sisobola kutuuza na mukazi wo naye nsobola obbagambako ate bano bakazi n'abakazi kakati bano basajja n'abasajja abasajja abakulu omukazi tasobola batuuza Mama Fina baveeko ababandi tewepaakira nawe ku kintu kinene wekityo kamiliyoni star n'omwana King Saha star ekintu kyokka kyeyogeddemu ekirimu substance ey'amaanyi bakiyita oli ye yaleeta ono ekyo kituufu naye ekyokundeeta tekitegeeza kummanyiira susagala eyo gyefuuka ensonga nti kubanga kamiliyoni yeyaleeta King Saha n'olwekyo talina no ekyokundeeta tewandeeta kummanyiira si econtract kunjolobonga nedda era ekyo sagala muntu akireeta kuwoza King Saha munnange wandibaddewa kamiliyoni bamera obwebintu no leka tukwate principle by principle bwabaawo omutawaana tugukwate nga beguli King Saha tumunenya nti King Saha tolowooza nti kamiliyoni yasinga omutima omubi okyegedde era waliwo abagamba nti Bobiwine oyo mubi nnyo nga bo tobanyumiza Bobiwine kyokka ate waliwo abagamba nti talina mutawaana oyo omusajja yasinga obulungi kamiliyoni gwogamba ffe tugamba yasinga omutima omulungi baani abagamba okyege ffe nze ngamba gyasinga omutima omulungi ayimbye bulungi akoze okwimba teri agaanibyo byakola ataddewo ne platform gwomanyi omuntu alina omutima ogugamba gwe kamiliyoni yagamba wano kangoba abakongo n'abagoba kangoba abakongo mwe King Saha ogwo omutima mulungi kati saawe n'abakongo ate bamupangisa agenda ayimba ewaabwe gwokimanyi nti njo yabadde Kongo era video gye yagikoledde kikyengezako kugamba nti naffe tulinawo tugambira nti alina omutima omulungi ogusingayo waliwo abagamba nti akasajja ako kabi waliwo abagamba nti akasajja ako kaki kalungi so the idea is obubi bw'omuntu oba obulungi bwe tebupimibwa kisinziira ku muntu ontegedde kisinziira ku muntu those are interests kiri kye mugamba nti King Saha kamiliyoni yamuleeta kituufu emirundi gyonna teri akiganya Saamu Mukasa be batembeese King Saha biki byonna King Saha yali mu Lion Island ayimbye biki byonna yabakinga kamiliyoni for a long time akoze biki byonna abikoze ekyo tekitegeeza kumumanyiira bw'aba awulira nga amanyiddwa King Saha ekyo kitegeeza mumanyiira era ne kamiliyoni sisuubira nti yamuleeta amumanyiire sisuubira nti yagenda n'agamba nti King Saha nkwagadde oyimba bulungi jangu nkumanyiire kati waliwo omuntu gw'oleeta n'alaba nti alina waafuze n'atandika okumera obwebindu King Saha ayinza okuba ameze obwebindu yabumera dda kyova olaba addamu omukulu goloza yandimuzeemu ng'akyali mu Lion Island kati yabumera dda ebyo biri nakyo twagala nnyo discussing ebintu ebiri nakyo kankubulire omuntu bw'abeera nga mwavu si bw'abeera nga agaggawadde kituufu embeera ebyo bintu tulekeraawo omuntu wafuna ku sseda olaba owasa omukazi ng'omukazi omusanze tali bulungi ne mugaggawala ne mufuna ssente
n'afuuka ekizibu naawe nyini n'otandika okulaba ng'afuuse ekizibu okyegedde naye nga mukazi wo omwagala okyegeera olaba abantu bakyuka bulijjo ebintu bikyuka because interest obulamu butambulira ku bintu nga bisatu naye kimu ku byo interest. Today you are interested, tomorrow you are not interested. Obudde bujakera ekya ku makya ogambe you know what, I don't think this is what I want to do. Ogenda okola ebintu ebirala waliwo neyakomplaininga ku luzungu bakigamba ansonyiwe ogattagatta bino ate kati bagenda engeri omukutu gyokyali omupya ennyo nyokama kati bagenda bakwata misiti basooka kwata ya myaka naye ekyemyaka ekyo yakwatamu nnyo kakati n'ow'oluzungu n'aleeta ekintu ky'emyaka ekyo mukigende empola naawe bagenda empola mugende empola anti naawe bagenda empola ogenda kumala bajja kuyomba bano ekintu ky'emyaka ekyo bano abantu obalaba bayomba ate tebiggwa saakwatamu nnyo saakwatamu kale wakwatamu emeka saakwatamu nno kozi wagamba oyina emeka saakwatamu yaddogo kakati kamala okufuna sente omanye ekibi kati n'obwavu butulabisa bubi wayogera gya bwavu kati omanyi bw'obeera nga eriyala nga tolinaamu sente omwavu lunkupe lukyolo atalina wadde simu nkuba ekkuba musana gukwokya okyegeera wabaawo embeera wefaanana okyegeera kakati bw'ofunamu akasente biba birala nze waliwo ebifaananyi byendaba nga ndabikanga eyali omukulu emyaka ekifaananyi nekisoma neŋamba sisita erimu yampositinga nemukatoddamu positinga ebyo ebifaananyi naawe nemukatoddamu kyali kyani kakati nkokaana ki kati lwaki ampositinga yijo kyayagadde lwaki yayagala linako bwangamba wenina okupositinga lwaki opositinga nze wetofaayo kinzijeeko lwaki njagala gwe owasatu mwesatu febe twali tukula olina alyoka akupima akafaananyi bakiba nalyoka akafulumya mu 220 gigino kamera zaali ziri 16 5 pixel nolabira nanga tobitegeera kakati wano Mr. Boti anti ekivi awo nendaba baganda ba Kamiri nga bayingira olutalo luno ane ngambe tusooka omuku mama fina tumutadde ate tukyamwongerako ki naye nga mu bantu abalina emitima emirungi mama fina Katonda yamuwa mama fina alina omutima omulungi nze sikulaba ndowooza wano abagagga be tulina abalinga mama fina batono nze mbalabye n'omuntu wano kuwa omutwalo gwe akukuwa n'akwogererako nakowa abantu bwemba wa ssente naye ye muntu akuwa ssente eba ne mama fina mukama Katonda akwongere ayina ne muwala we bamuyitaani yeba ne fina aluwa fina gwe nasosomulabako ejjo mama fina simulaba fina nga mukakkamu akuza alya bata ekibakayusa mmwe abaana b'abavu bakambwe omunaku embeera ebayitamu fina nenjogera gyayogera mujebale kola waliwo n'omulala bamuyitaani ekikambuwaza abantu abasinga obungi ngenda mujjukira si principles omwana twabadde awo bano bakikeni nurudini simanya baani mama fina n'agira ogenda mu mmotoka bando si byakutoolako kwata ebbiri gwekwata ebbiri nze n'agamba cucucu kwata mama fina nga waddala wakwanza tanjozangamu naye oyagala akozemu lwaki gwe yakozeza mu lwaki akusangewo twakuyisa ogende oli mu bintu birala mbadengenda kuzanya sikiri nabadde bize kati beerayo mama fina essimu teriiko mama fina kyekiri kyewagambye nti waliwo omuntu wotuuka ngaate zirivansi okungambako waliwo muwala wa mama fina bannanga nemujjukira erinnya nkugambye yaŋŋambye genda wali
kakkana nga bajokyezza nefuna amasimu awo naye abantu balaba ogaggawadde nga zino bampadde kulya bampadde kulya naye kikeni yafunye enzi simasaimosima liri pazo n'abaggala ano omukulu yafunye bulutik yebala okubagira yakyogedde mafina tumumaze tudde ku wizo olutalo lwali wakabaayo wizo n'avaayo n'agamba omusika wa radiology ng'atabusi kakati ate awo ne palaso bano ogenda bagatta babiri kubakanwa abo kati nendaba palaso nagamba omuntu akoledde industry eno okumala ebbanga ovaayo tanoyogera ebigambo bwe bityo mubeeko newe mukoma oyo mukwano gwaffe ayogeza nnyo feelings ani gundi palaso ate buli wavaayo okwogera ayokya Palasa ayogeza nnyo feelings aba tayokyezza gobolooza ayokyezza naye ye bwatyo bwakola ayogeza nnyo feelings olumu yeerabira nti ayogera olumu yeerabira nti ali mu kwogera si kuyimba naye okuyimba olina oteekamu feeling so that ono gwoyimbira naye ategeera kyokola ki bw'obanga kaaba n'okaaba so naye kati ye olumu amanyi okwogeza nnyo feelings naye ekyo si kyekikulu ekikulu kya byonna nti musajja mulungi yavuddeyo n'ayogera as a professional kubanga yabadde ayogera ku brand omuntu alina kuvaayo ddi okwogera bano beboogezi ba kamiiri nedda omuntu alina eddembe nagambye nti omuntu gundi King Saha alina right ku byayogera kati nabano balina right ku bye bakola ki balwandira muganda waabwe si n'ekyo kyokka wawuliddemu nti brother wange bavuddeyo ku lwa muganda waabwe senga Kiisa teyayogeddeko ono bandivuddeyo entale endala nga tebavaayo nga oluliwa bavaayo omuntu gwemanya atayogera olaba otwala lwa Alien Skin ne Palaso Kamiri ayogerako tayogera Chameleone zanada naye gundi alina omuze Palaso alina omuze bamuyita kavugidde wacwinga avaayo ayogera nga yesuulamu essimu mugambe challenge gyalina akozesa nnyo feelings obusungu buviira ddala kugumba buli lwaba ayogera ku kintu omulaba nga ateddemu omutima gwe gwonna naye eyo mistake nene kubanga oluusi ekozesa abantu ensobi nze nakugamba nti issue z'ombuuza wano singa ozimbuuza at a personal level nja kukubuulira my personal feeling naye olwokuba nti tuweereza abantu bangi tetusobola sisobola nze kubuulira bwempulira naye nkubuulira amazima kyova olaba bamma nsamulayini obujjute ne banyiiga ate abalala ne basanyuka ate yanyiiga luli lulala n'asanyuka kubanga obota ali wano mulala nnyo n'ali off yes because bwekityo bwe kikola media olaba abasomi b'amawulire bwatunula ng'asoma amawulire bw'omusanga si bwabeera bwatula neyetereza nayambala twalina abasajja basomanga amawulire edda bano abayambalanga ebinu wansi ng'ayambadde ekinu wansi wano ng'ayambadde ettaayi nga bwe twabeeranga mu biseera bya covid-19 anti wabeeranga olina okulaga eri ku offisi gy'okolera nti oli organized ewaka n'oyambala bwoti n'otereza background nogira oti nogamba nti yes it's okay naye nga wansi tebamanyi kiriyo naye nga essimu neegwa simu zagwanga wano ng'oli mwandaweya eno waggulu otaddekaganga samurobosa ali bwe samurobosa ali awa amanta aterebejja bannahange kakati Palaso so bw'oba ogenda mu kamera kyamagezi okusooka okulowooza ku byogenda ogamba abantu notakozesa nnyo feelings kubanga bw'owulira leero si bwojja owulira enkya kati bw'oba wakozesa feelings kakiringo gamba omuntu nze oyo jja mufiirako muntu wange era mwagala mufiirako waligwa wendigwa lwagwa bye byaswaza Eriyasi Lukwago yagamba ayirawo bannakampala omubiri nga teyayiwa omubiri mu kasasiro kati abayirawo kasasiro genda mu kibuga bagamba naye buli muntu agamba agenda ayirawo abantu omubiri akakkana oba abayiriddewo ono kaziwe yani bakozesa feelings bwe baboogera ebigambo tebabyogera nga bali professional kati kaziwe yayogeranga akozesa feelings bwe bamuwa ssente n'atalantuka n'ava gw'omanyi okumulonda ne
taddanga nadduka n'asenguka n'osenguka mukyala mbu yabimukozesa tewali mukyala akozesa nsobi olwedde oba musobya ate abaani abakazi obamanyi omukazi nayakuta akagirigimbaako kati kankubuulire lwaki era yego bakozesa ensobi so kyengezaako kugamba nti musajja waffe olumu akozesa feelings so ebigambo byayogedde byabadde bingi naye nga byonna ebimu bituufu musajja Chameleone akubye endongo without a doubt netusiima era netusiima omuntu okuvaayo namujolonga mu mbeera yonna tekiba kirungi naye ate ffe tetukiinaako garanti kubanga oli yayogedde ayina okwogera ontegedde ekyokubiri oli yamuleeta ekyo nakikuzeemu dda wakikubye wagambye nti tajja muleeta ate amujolonga towasa mukazi aye notaleka kumukubamba okukasanze tozaala mwana notalinga mukuba n'omuntu alinga muyisa bubino nze kasanze nakwezaalira nedda era poliisi evaayo kakati nalabye abantu abayingira olutalo luno bigayi naye yavuddeyo n'agamba kakati ono waba amwepikako ategeke ekivvulu tumuteekeko ekyaffe olaba amaanyi g'abantu bigayi ye lwaki ayingira buli lutalo ye ngaani bigayi talina music kakati anoonya relevance agifunira ku banne anti kyekyo ye problem gyakola bigayi music nye talina music kyokka ategeka ekivvulu mu December naye ndowooza yandikijjeeyo takijjaayo akirekeyo naye abeere ku kivvulu lwaki toyogera ku kivvulu yali waki tofulumya nyimba mpya you get time okwogera kubiguddewo notafuna time oyogera ku kivvulu are you a fool ekyo gwe okyogedde but really are you out of your senses kola byolina okukola each and everything olutalo n'obuukira that's why nina omuntu yakoze statement n'agamba nti luno olutalo lwa Chameleone ne Saha mulubalekere mwabayimbe temuyina nsonga lwaki muluyingiramu kubanga kankubuulireko ekintu kimu kinasoose okugamba Chameleone ne Saha bamukwano kyova olaba ne mu statement yakoze kasajja kaba otankubira oli kyaliwe majawunga nanakirijja kyaliwe mutabani we mukwano gwe amanyi ow'okumukwata yes so kkiriza obagaana somehow somewhere oba mu budde bwonna bajja kukwatagana amanyi kati newala luzungu naye nalabye bigayi bigayi ye buli wawulira owa nuupu n'ateekamu bigayi alina okutegeera alina kyekiri kyenagambye tulina okwawula issues kati bigayi agenda olumu neyeerabira nti ensonga ezimu tezeetaaga nuupu zeetaaga ki anti nuupu kitongole nuupu kitongole kya byabufuzi gavumenti namba eyimiridde kati gwe totandika teekawo feelings kubanga bali bantu bo okyegedde bamayanja naye yava mugundi naye bamayanja bakwano be andi kati abantu webagenda okufunira wano obuzibu kulabakyo toyingira mu lutalo lwotategeera waliwo abantu abagiwa omuliro oli alina byeyabadde anywedde gwe byotanywedde kati beera kiriya lwaki otwalambukisa alina byeyanywedde nedda obusungu ku mutima anti omusungu ku mutima gwe tolabanga ku bukadde bwakugundibwemutwe mukuba abantu nedda gwe tolabanga yanywedde biki mulinda atereere ajja kwetonda tolabanga ku bugundi ku busajja bubeera ku lumbe kebawa walagi ne katandika okwogera ebyama gundi yamuzaala oyo mwana si wa wano bwatyo kati gwe ngodda kwako gogamba n'omusajja yayogedde wano jjo naye kintu kyokola si kirungi ate kiru oŋŋamba oti amba oli alina byeyanywedde gwe byotano ati kyengwaba ti gwe oyinza nedda oli gye yayogeredde teyabaddeyo so tamanyi yabadde tamanyi na sparking point tamanyi so nze ntera nnyo gamba bantu own the point kwegamba kwata kyekiri omusajja yaŋŋamba oluganda lwogerenga bulina ogube nti kwata ensonga yo oginyweze nga bagikubuuza emisana osobola oginnyonnyola ne bagikuddamu ekiro kakati gwe wodda mu byokuwagira agiwadde omuliro ojja kugenda ogiwa omuliro etomera ekisenge gwe kino kiyambirawo kaliyayo bigayi kino kiyambirawo akaliyayo okuyingira mu luno olutalo waliwo entalo ezimu nze nakugamba waliwo ebintu byesoogerako tobimbuuza nekugamba ekyo kyogerako lwaki kubanga ndaba tekiri kinyongerako
tekirina kikigenda kwongera terulina oluteka bigayi terulina ekivulu kye tekyeyongerako ate kati yakyogeddeko yayogedde statement zonna zayogedde zonna nga ziri very controversial zonna za kiralu tezina we zimugattirako tezina we zigattira ku kivulu kyagenda kukola siremerezaki za kiralu because gwe totandika gamba kati asise n'edikenzo ate amuteekamu ye yapata n'edikenzo ati ekugamba nti kati gwe kwata eyo nze nkutte eno era nanga kasise mutoolo nkakutte no don't start don't please oyo nno mukama wange mukwano gwange big guy naye nze nkubuulira nkugambe bwojja line of duty muganda wange big guy naye ebintu bikyamusobedde musajja wattu no tewali kyamusobedde big guy let me tell you big guy alina buli kimu ekyetaagisa he has the looks of being a star he has the opportunity of being a star no music he has that's what I'm trying to say he has the opportunity he's not using it gwe Chameleone omwetaaga oli mu ntale z'ekisiru Chameleone omwetaaga genda akuwe hit ngoyo wa Gaza ngabo yawa Fiki Gaza kati okimanyi nti Big Guy wayimirira Fiki Gaza wayimirira Big Guy ayinza obutayimirirawo naye nga Fiki Gaza alina ennyimba mmeka naye omusajja otukubidde ennyimba sula indicator gundi byonna ennyimba ennungi azirina n'obudde abulina okyegedde obudde abulina kubanga tisimanyi kikyakola saawa obudde abulina teyebase ate gwe oli mu mmotoka oli mu kuyingira lutalo otasobola ekyo nkubulira you are in line of duty kola kyolina okukola gwe Big Guy kola kyolina okukola because olina opportunity we want music instead of Ntalo abo abasajja bowagira naye akoleyo olulwe agende wagundi nedde waliwo ba artist naturally nga kibakolera nnyo nga bali babiri Dalet Moze wamulaba ontegedde ebbanga lyonna yali Great Moze naye wamulako ng'ayimba yekka oluyimba ne lukuba hiti eri serious okitegera waliwo ennyimba kale zeyayimba awo yekka naye after nga abantu bamutegedde naye yagaana obreakinga through ng'ayimbye yekka paka bwe yakwatagana nawono bonna bali mu kati Big Guy naye alina eyo weakness olaba oluyimba lyakuba ne Jazemaba lwaluyimba lulungi nnyo sola indicator Jazemaba oyagala ani mukwano njagala gwe olulala lweru Jazemaba lweru kakati izo nyimba zeyakuba ne Jazemaba waliwo yanga nyimba zayina enjawulo ku nyimba zayibeeka kakati olina omukisa gw'aba Chameleone olina omukisa gw'aba King Saha mufo kyobba wagirira mu bintu by'ekiralo otandise yingira kyova owagira mu bintu ebirimu amagezi otandise yingira Ntalo genda omugambe njagala luyimba genda ogambe King Saha omugambe King Saha mpa hit va mu kusaaga abantu by the way abantu balina Big Guy ali ku maanyi g'abantu amaanyi g'abantu gatambulira wamu ne music ne Bobiwine teyandibadde nga Bobiwine bw'ali bw'atyo senga teyafuna senga teyali muyimbi mulungi ago ge mazima abantu bayinza okugagala oba tebutagagala ng'ani atagagala abantu bangi nze waliwo abasajja beesizannyirako Bobiwine oyo tebamusinikirako manyi Bebeku tomusirikirako manyi Kamili tomwasamira abasajja bo bakola ekintu kyabe bakimala kakati bobo olina omukisa ogukolagana nabo gwokimanyi nti nno Big Guy alina omukisa ogwogera ne Chameleone kituufu very well alina omukisa ogwogera ne Bebeku very well alina omukisa ogwogera nani ne Bobiwine very well alina omukisa ogwogera ne King Saha very well bano bonna gwe bonna bo balaba bwoti kyosobola okukola kuyingira mu ntalo zaabwe so si kubakozesa n'ofunamu naawe obuzize ekibuzo ekirungi ye lwaki gojja gwe kyosobola okukola kuba baana basajja nga bali bafaanana kyosobola okukola kuyingira mu ntalo zaabwe n'oyingira mu olwa Bobiwine n'otandika okufuuka shield kakati Bobiwine gy'atali yono yagendayo kirungi naye kyosobola okukola kyokka kubanga Bobiwine ye ayagalira ddala gwe bayita gundi Big Guy nnyo okyegedde bulungi nnyo bakyaliiwe yakigira ontegedde yakiwa ekibonerezo nekikkiriza alina kyaliiwe kati ono kyaliiwe the best you can do ku bano bakyaliibo kiringa okubeera ng'oli mukwano gwa Museveni oli mukwano gwa Besigye
omukwano gwa Bobiwine omukwano gwa Mau buli omu kyokka n'omaliriza Bobiwine wayombye ne Mau gwaliwo gwojja Bobiwine wayombye sebo tayomala muno gwaliwo mwaki okola ki oyo big guy omutandako X alina just alina kuterera kubanga alina n'ekivulo oyo gwolaba alina ekivulo mu December kivulo yandikirese kibeereyo alina amaanyi agasobola okujjuza asobola kale wuliriza ojja buuza gravity kakangulira omaye balina omuze abaana labayo abaana abo balina omuze labayo abaana abo balina omuze ate gundi asiiba abagamba rasta pio yono omwana zexi yategeka ekivulu n'agamba abantu bane muje muwagire lemba manyi mwe bantu mmwe rasta pia agenda kuwagira oyina abantu gwe bigai togenda kuddaawo oli mu ntalo oyogera bino gogenda alina opportunity gogenda nja kubaayo onasasula fe tuyingira byabwerere ate kakati nze nayo kiba kyabwerere sijja olwedde kati ndi mu kukola lwaki mba nsasula ye agenda kunsasula ama mugende ekivulu kya bigai mugere mukivulu kya biga abatagenda kunsasula ngende nkole ekyo agenda kuyimba kale for example oli fani luyimba kyolwa biga lwayimba noga wayingenda alina kati okuyimbayo oluyimba alina oluyimba lwe yaleese mbinzibu nokaka kati bigayi ekivulu otegeka kyaki esooka balina okufuna ne barwriters akole meet and greet nedda alina okuyifuna barwriters abakabi ebibyo byalina okumaliramu obudde bwe okyegeera so si kuyingira lutalo lwonna that aside nga biga yetu mutadde waikibenda aluyingira ngani agamba nti King Saha agamba yawandikira gundi kamiri valuvalu atwere oluswayiri olw'oluswayiri lumu eyo nayo reasoning infu obutogera luswayiri tetegeeza nti sirumanyi ne waikibenda alina omuzoogo alaba wali Ntalo nga yeeripamu wakati abantu bangi takyayimba eyo reasoning nagiwuliddeko ng'oli agamba era oluswayiri kati eyo si ensonga tugitegeere bulungi kisoboka bulungi omuntu okuwandiika olulimi kisoboka bulungi omuntu okukola oluyimba oba n'aluyimba nga n'olulimi talukola ki talumanyi ekyo kisoboka tetubeera wano n'owuliriza oluyimba naddaplanam nga tolina kyomanyemu ng'oli ku ndongo okuba ozinodde kitegeeza ekyo si kyekikulu naye bwaba bagamba yawandika oluyimba kinaki valuvalu oba nolulololaki ziri abo valuvalu yeyaleeta kamiliyoni oba luli olulala lwaleeta kamiliyoni nedda yayina ennyimba kamiliyoni era yayina kale ezebbiri tuziwadde ani King Saha ezennyimba ebbiri tuzikuwayo what's wrong with Waikibenda the problem is Waikibenda artist yeyajja he was very promising by the way Waikibenda ekisooka kyetwali tusinga okumutegeerako Waikibenda yasoma is a land guy I think he's an engineer it's okay so fe bulijjo bwe tulaba artist eyasoma tuba n'amaanyi mangi agalowooza nti ajja kikuba ate nnyo nkola yaba Nigeria ajja kikuba ate nnyo naye buli lwe tulaba artist kubanga ffe twakumanyira Waikibenda kuyimba okyegedde ebyokusoma kwe tetubimanyi bayimbe omanye ekizibu abavubuka abo ntera okugamba abantu ate kati olinayo oluyimba lwomanyi olwa Waikibenda kati gwenimiro nze faama lwa myaka emeka emabega 10 kati oba okyali muyimbi Megatron ekikufuula Megatron kwe kubanga owa abantu videos leka okuteekayo amawulire okumala weekses otegeere kikitegeeza tebakomawo they are here because bamanyi information wali bakwagalako information kibakwagalako buli muntu tebakulimba nti waliwo alina abawagizi wano mu Uganda abali permanent bali abalinze eggwe tewali abantu baagala kaliba edduuka gy'ogula ebintu bw'osanga liggala ennaku ezi ovudde eri yonna noyita ku maduuka ogamba kangende mpagire gundi ogenda okutuuka kaduuka ke ng'agaddewo n'osula enjala ku olwo n'otafuna sukali w'abaana ku makya n'osirika n'enkya ne bibeera
n'osirika olwokusatu ova mu Kampala ng'omulina omugula eri era obuduuka bwe ku kyalo bwe butyo bubufa buba bukutamye abo tebaba na bintu toddamu abo tebaba na bintu kati ova eri ng'obiguze ng'oguze ebintu empalana n'etandika mwami gwe takyagula wano tebakyagala kwagira maduuka tebatuwagira tibabaki kyokka byonna weebiri wano fe bannayibba kyokka yajanga okubisa abaluli nga tebiriiwo nga nedda nga toliiyo tobaawo sawa bbiri ogaddewo ye waiki benda obeera mu lugambo baggalawo edduuka libeeraawo waliwo amaduuka g'otuukako n'obagamba abeeno ali manju oba otambula okukamadala otuuka wali nalyoka jja emisinde obadde oyagalayo ki olwadde oba omaze okunnyiza kati waikibenda kyako nti bizinesi gy'olimu giwa ekitiibwa waikibenda byonna byoyogera biri bye yasoma byagana najjamu eno byonna byoyogera birungi era bituufu naye mugende mu studio ekiwangaza bakamiliyoni abo balaba Bobiwine nno omulabirawo nti ye Bobiwine engeri gye yafuna kati opportunity ya politics kati ye ali mu politics ontegedde nti kati era tukyasobola omwogerako ng'ali mu politics ontegedde naye abasajja abo ekibawangaza music Chameleone agenda okuwejjawejja oba ava ku kisho oba ava ng'ali mu studio Chameleone muyimbi ayimbe ennyimba Chameleone zaalina ziringa ekibira asala obusazi n'agamba kante wano alina ennyimba ez'okuta Chameleone alina ennyimba ez'okuta obuti gwayingira mu lutalo oyina mmeka gwogenda okuyingira mu lutalo gwe olinayo mmeka ez'okuta ng'olinze bulinze opportunity oluyimba olute. And now another question to ask you, Sam. Why is it that many artists baagala nnyo kubeera nti balwana entalo zaabwe nga bakozesa Bobiwine n'omulaba yetimbye nnyo mu Bobiwine ali muli yeetalira muli kino kibalekawa ye w'amaanyi Bobiwine ye w'amaanyi kituufu w'amaanyi kakati kino kibalekawa anti kibalekawo kibasudde gwe mbuliraako kati omuyimbi omu eyeetabye nnyo mu bitalotalo ebyo bwe bityo alina waali okyegedde oli w'amaanyi naye bo bano bagenda ne beconvincing nti nabo b'amaanyi osembera Bobiwine nolowooza naawo n'amugyako bagamba nti masanyalaze bagaita masanyalaze nti bwe bamusemberera bafuna amasanyalaze yekoodi kwe kiva kiri nti gano amaanyi ge balowooza nti gayinza obubasaasaanira kumbe ye wanjawulo kya bulimba tekisoboka nakusoboka oli alina maanyi ge ate n'abantu balina ensonga lwaki bamwagala ne mu nsi yonna okimanyi nti bano abayimbi balinga nkwa enkwa weekwata ku nti ogijjako ki kasaayi bwe tugifuuyiranga evaako kati gwolowooza nti ogenda kumuggyako kumbe ate ye yakuggyako wonaamuyingirira oba owedde nkugambye gwe ye yakuggyako kuba kati Bobiwine bw'omala okumuyingiramu oba omaze okweteeka mu trap alinga bw'olaba Museveni oyagalira okumwejjako bwafiirwa kyangu nnyo okuyingira ye wakwejjako tafiirwa waliwo akamasu k'enkoko k'emmese okkayingiramu kyangu naye okkafuluma kati kyekiri ku Bobiwine okeera ku makya n'olayira nti Bobiwine biki twala tugende abantu bakuba emizira bannange oyo obote bwaffe keera ku makya bagambe nti waliwo kyendaba ekitali kituufu kibaawo nga lwaki okiraba bakufuula obungi kati kiringanga kino ekya bigayi byonna abikoze naye walivaayo oba Bobiwine alina kyakoze n'ayogera ebyo byatula mu mmotoka kasiteeri ebyo abibuuza omwami gwe baali bayita gundi gwe baali bayita Ronald Mayinja yalwana n'ekintu oyo muli wankwe anti gwe lwaki omuyita muli waako bwaddeno yali amuoli bwamwambaza akakofiira ate bamulabirawo tekamunyumira yalinga ayambadde ekibbo ali bwati nywerera wamu lwaki bakamwambaza si yabalumba ku kitebe maama buli ajja ku kitebe mulina mwambaza yatugamba alayidde yali ayagala kujja kulaba kulaba kinga imbega anti yagala okukola okusalawo kuliwa maama oba onogula ekintu tosooka kikwatako kyetegereza akale osoose n'okikwatako n'oddayo ewaka n'okomaweera n'ogamba waliwo osaala eryo si jogo ono Mayinja yali muyaaye yali yetaaga nampi mwe batalina bugumiikiriza kutawanya abantu emirundi ena tanadde eno alinga amabina talina saidi
tochikola ekyo badde nkaayi kyolina okutegeera gamba nkisalewo badde nkaayi tokaawa hani ze kasito ŋŋambye nanyigira nnyo mayinja nze omuntu yekka gwe mpa respect labayo omuntu yenna gwe mpa respect mu kintu kino mpa respect gundi bebekulu oyo omulaba mwe mwogereze ndi ku Museveni naye kati gwe n'oyagala okulya mu musajja n'oli eno omusajja mumuleke bw'oba tomwagala abantu bali kyekimu waliwo abantu abeetamu amangu abo abantu abamu boolaba si bagumu bugumu baba ddala kituufu baagala Bobiwine kati bwe batuukayo waliwo abantu abatagumira ku nsonga okimanyi nti waliyo abantu ab'ekikulu ekyo gwekimanyi nti abantu abamu olaba bano abakazi bemukwana nemumala nemusuula ani akwana nasuula kyeŋŋamba bemukwana nedda mukazi wange ajjalaba ebintu ebyo agambe tukwana gamba bano abasajja abakwanakwana ne bamala ne baleka abakazi abo oba abakazi n'abakkiriza biki ebiseera ebisinga munnange babeera nekye bayita laavu naye ng'ebeera lasti okyegedde wabaawo that feeling ekulowozesa nti ekintu okyagala nnyo bw'okimala ogamba kale obwedda nfaaki okyegeera kyegezaako kugamba obwedda oba nfaaki kyova olaba nti ye gundi yabagambirawo gundi luusi n'akaniguusa kabaamu naye kati lasti eri ekukolaki ekukolaki ekugwako nodda mu normal senses nogamba wait a minute was I era abantu abamu bamanyi okukikola ne bagamba abantu abamu bamanyi nga oli oluva mu nsonga ze n'agamba what have we done not for real for real you have disappointed me olwadda mu senses zeki entuufu bwebityo ebintu ebitambula oba okategeera bulungi kakati mu mbeera ezifaanana bwe ziti abantu bangi bafuna ebizibu okitegeera kati bwe bamala okufuna agazibu gaabwe ate ne bajja eno gye tuli ne bagamba ati ate nti nze olaba kati kwe kufuna ebizibu bino ebyabalonadi mayinja nti Ronald Mayinja alina lasti ye ku mutima gwe egamba nti change etuuse kankwatagana ne Bobiwine kati bwatuuka ne Bobiwine agenda okutuuka ewa Bobiwine agenda okukola tebikwatagana buki bulungi nadda eno ate oludda eno agamba bino ebintu abe byabiseemu naddayo eri kakati abantu bwe batyo gye bali naye nga bambi si muli wangu malaya nkugambe n'abakazi abatafumba gye bali ng'afumba wano wiikisi bbiri nadda wali gye bali ate tebaba bakazi babi era ogenda musanga wana abadde royo n'azaalawo omwana nawali n'azaalawo naye nga abadde basajja banja agenda atega yes kakati naye nga takikola logically bw'akikoze akigenderedde nti mbega finally tumalize ndowooza ne kabako tumugirewo ddala lumu yagamba asanyuka teyamuwa bulango niŋŋamba bagaba bwaweerere olina okugenda n'okola ddiiro nabo ono oba yabadde takimanyi naye ekivulu kimutuddemu n'atiira bwerere anti abayimbi ennaku zino engeri gye baagwa bonna kumpi okulekera abo akamiliyoni abakyaliko abayimbi engeri gye baagwa balina ekizibu nti baagala nnyo okwetegekera kati pressure eyo kati pressure kankubuulire omutegesi w'ekivulu aba mutegesi wa kivulu n'omuyimbi aba muyimbi tebafaanagana skills zaawukana omutegesi w'ekivulu aba ne art of okutegeka oba ne art of okuyimba naye kati olw'okuba nti balemereddwa okuyimba beetegeka ontegedde kubanga abulwako nanti amugamba jangu nkutegeke kati agenda okulaba omwaka guweddeko alaba n'ogwokubiri gukugwako nagamba temumanyiira kanneetegeke birina obubasala kiba kirina okusala wawulidde gundi kyeyagambye abitex teri kuddamu kulaga kivulu ku tv ate ekyo yaleese politics wo weegundi yamaze nze nalabye kyadde kikola omanye abasogeyo bakola ekintu kimu nina omusajja wange Kasendwa Bafana yayinanga omuze nga aba agenda okuyimba eyo mu byalo mbwasooka n'abayisaayisamuku ne bamulaba mbu waali olwo yasembayo kikola abantu tebajja tumubonyeeko bane tumubonyeeko tumubonyeeko kakati abantu badde balina omuze atuula waka
Nalaba ekivuga ku TV ng'abantu tebaze kuniga yayambadde bubi. Waliwo abamwe aba YouTube n'okustreaminga mu tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media muzadde Megaton gemanya era nga mbadde n'omukulu Sam Obote owa zinga yaffe naye nga omumwe muli ngotwaza ntravel yaman bagamba ki balungi beyagala basanyufu abantu tubaweereza bulungi soko bena abayisimu tubanyonyole ekyango kyeyinaawo 07 mukaganya 07 mukaganya 55 asatu iyi namba gwagikuba kongera kolwa atya ng'ofunirawo entambula ey'amaanyi ate y'obuvunanyizibwa mu Uganda yonna otambula onyumirwa eri okyajinga esimu ogwaweddeko natuuse muguha bw'ate natwadde nti obubaka obeeko woyimirira nedda abaana babikola mu Uganda abaana babikola mu Uganda omuntu nabanga yakalimya ku kisaawe entebe gweffe nafunira ddala embeera eri twagambye abantu nti gwe bwoba onoova bweru contactinga Megatron contactinga esimu eyo gye tukuwadde bw'otucontactinga otubuulira okuba bukubi kifaananyi kya tiketi ffe tuba tumaze otutegeera ennyonyi gy'ogiramu tuba tutegedde engwa ssaawa mmeka ne bwefunamu kaddire konna ffe tukimanya kubanga eyo enteekateeka entuufu eriwo luli abantu babadde bajja ku kisaawe ne bakonkomala ng'oluusi enkuba nebakubiraawo ennyonyi oluusi edireyinzeemu ate dereva gwe yabadde agambye ku 8:30 n'atatuuka kati ate dereva n'agenda kati ate bw'atuuka eno aba atuuka ekibuye ne bamukubira ti omusajja we atuuse ku kisaawe ate eddayo kati n'olyoka osanga omusajja ng'ali awo omusajja alinga enkoko ensesere naye ng'ava mu Amerika twabigonzezza ogenda okusimbula zinga yaffe experience netukutambula kuba woyingira ng'otuwaza ntwavu yekutambuza kati zinga yaffe experience nekulaga Uganda yonna nakapiripiriti nakasongola wa leka embulo gwetegeera ate ne bwe tulina n'enkola endala wano mu Uganda nti tulina n'abalambuliza ku booda zugu tulina abakugu abakola ekyo nti the idea is oyinza okujjanga twagala kukuwa zinga yaffe experience Uganda's experience ontegedde gwebeera awo ng'ogamba nti banna Uganda sigitegeera biki okimanyi waliwo abantu abana nga munnauganda nga talinyanga ku taxi kati ffe tukuwa that experience nga talinyanga ku booda tukuwa that experience tukwasa kubeera nti obadde otambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media subscribe like and share tukomanesrezena nyingi nnyo temuvaawo